Kitalo nnyo amawulire gaguddewo nakolwa leero nti assistant referee amanyiddwa nga Peter Kabugo collapsinze n'agwa mu kisaawe wakati n'afiirawo wali ewankulukuku era nti babadde mu mupiira nga guli wakati wa Village Ogo ne UPDF. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabira ab'enganda n'emikwano era n'okuba nga tusabira sports fraternity yonna. Omwami ayogerwako yoyo gwolaba oyo mu kifaananyi yavudde mu bulamu bw'ensi eno. Ate nga tweyongerayo nnaku olwaleero pulezidenti w'ekibiina kya NUP munnange asiibye n'atulagako nti omukulembeze alina kukola bw'ati nti tolina kye weeganya. Ye yeekwatidde mu kijiiko n'agamba nti kambalageko. Babera abantu banjawulo abamwanira okuyitibwa bamwoyo gwa ggwanga kyokola banti ne waabazaale era tumujjukira. Ebyo byonna nga bigenda mu maaso munnange bagamba nti ku mbaga tekubulako omusiiwuufu. Omwana omulenzi Lilipazo oyo avuddeyo ate n'amulangira nti munnange nti be bakulembeze ab'ebicupuli mbu abakeera ku makya ng'enkya baneekalakase nga n'asooka n'alangirira mbu ye abange luye lwaki mwogerera biibyo. Tulina bannabyabufuzi bano bw'aba aneekalakasa akeera abeera kwene ttimu byakawungeezi ayita press conference. Tusazeewo enkya emisana tugenda kukeera ate bw'oyagala okujja mbuyinza obalabula nga ffe tusazeewo enkya tugenda kukeera ku palamenti mazima kweni TV akawungeezi okwo kwe batera okubeera ku mwanya tugenda kukeera ku palamenti tusimberayo kakati ate obabuulidde message kiyotuwa nga omaze okubabuulira kakati gwe kyokola ab'amawulire nabo bagezi nkulaga eby'Uganda era bannange okulya temukuteeka kuffeffeka abantu bangi mubateekeko okulya bawere tuwere ffena tubifiirwe. Ab'amawulire nabo kye bakola bakeera ku makya wabula omubaka w'e Makindi abadde afuluma tebamuganyiza n'akulinnya mmotoka ye bamukwatidde ku mulyango akawungeezi bamulaga bamuteeka kabangali temuntwala we shall not allow that ng'akubira abayambi budaga script yavuddeyo bulungi kivuddeyo bulungi mwananga honorable footage ye mulina bulungi honorable kakati ebintu ebyo ogenda kubiteekayo ssaawa mmeka mbadde njagala bizannye wano mu ssaawa emu njagala bizannye mawulire ga ssaawa emu awo bizannye mawulire ga ssaawa emu awo amawulire g'omusanvu ago abantu tebagalaba bulungi njagala bizannye mawulire ga ssaawa emu awo oyo waffe Bwno agamba ukeera ku makya muvumbagatire buvumbagatizi muvumbagatire ekintu kyabike vumbagatira ku makya tewasoose kulabula ate gwolabudde oyise ne bannamawulire wabula omubaka w'e Makindi ye tebamukkiriza nakufuluma abadde afuluma era ng'ono bamukwatidde ku mulyango ng'agenda nze runnabe bandese muwala wange Namate yanfaanana ekibuno bankuba emiggo gwe ng'oli eri owagatoze jangu ku fronti layini jangu wano ffenna bagende batuggyemu empale batusika amagosi ffenna bagasikesike bagakame
ffenna tukutuwomerwe oddeyo ewaka tegakola tumanyire ddala nti twalwana kale ffe tufe abaana baffe bagabe nga abatulwanirira waliwo abaafa abazira naffe batusika amagosi bagakame bwe bati bagakamaakama bagamba nti ebeera personal opinion munnange eyo opinion ye ate ffe twogerewo kye naye ate era banankyukakyuka bagamba nti munnange ekintu ky'okubanja abantu baffe titwandibadde nga tukiteekamuko amaanyi nti oba oli awo tomanya singa aboogezi bonna abasobola okwogera twadaputinga system y'okubeera nti bwe tuba tusazeewo ku stickinga ku kintu nga waliwo ekize nga kitwetaagisa okujja collectively tukibeerako paka nga tufunye results ekyo kitwandibadde nga tubeerako dhani okubeerawo okugoba traffic nti kati kino muba mukiriko tekinaba kuguka ne mubuukira ekirala so nga ate mwandikibaddeeko ne mujja collectively mwandibadde mufuna results naye bino ebyokubeeraawo ne tulabikanga abanoonya obunoonya likes nga tetuli mu mbeera nti ddala tuli mu kulumirirwa nti kyetuliko tukyagala twandistickinze nga ku kintu obutakivaako paka nga kigguse twali twafuna chance nga Honorable Mpuuga yakunya maama Nabbanja mu parliament nga mubuuza Kibalama awo nentula nengamba omuntu omu wabanga amukunyiza ne yeepyerapyera what if we come collectively buli asobola okwogera buli asobola okugatta eddoboozi embeera eyinza kufaanana etya kubanga tufunye chance tufunye lead esobola okututuusa ku Kibalama. It is evident mama Nabbanja akatambi weekalinga ayogera nti Kibalama be bamulina. But we are fortunate that Kibalama was traced. He was arrested recently in October in a place called Kakiri, and he's one of those that is claimed to have killed police officers in Chiboga, Wakiso and other. So twandistickinze awo ne tumubanje nabwe kyandibadde ku musitamako weeks 2 nga tumugamba nti twagala Kibalama nga naawe bw'okwate ekkubo noddeeka mu bantu bo ne Kibalama yeetaaga okuddeeka mu baana be ne tumubeerako weeks 2. You don't let her breathe, you tailor her n'omubeera ku mukira nti oli agenda n'okutuuka eri okubuuza smartphone ye Precious n'agibuuza nti kyekiri ku internet nti ekiri eno Nabbanja bamubanja nti bamubanja ki bamubanja Kibalama other than okubeeraawo kino kikyaliwo ekino ne tukivaako kino temunnakiggusa so nga ate waliwo ebintu nga muba muzze collectively ne mukyesibako kisobola okukyuka ng'ebintu ebimu bwe mbadde mubiraba ebimu nga bwe tujja collectively enjawulo ebeerawo naye okwogera kugenda ku losing meaning nga temulina kyemwogera ne kigguka anti mubeeraawo mubanga abali mu vibe ekize kyomubukira ate kino muba mukyakiriko kiri bwe kijja ne bye tutategeera olina omusanga nga discussinga byatategeera okwogera ne ku losing meaning so bwe kiba nti ddala kulumirirwa twandijjemu ganeena amatanta guti bw'aba abyogeddeko nze sijja byogerako sekatibera nange kandeeta ebyange bwe kiba nze oli ali ku kiri nze kambere ku kino ne tuli ddala nga kyetuliko kulumirirwa nakwagala kyetuliko ekyo kyetwandikoze ne tustickinga nga ku kintu paka nga kiwedde other than okufata obufasi traffic biba biruzinze meaning embeera eyinza kufaanana etya nga basobola okwogera bavuddeyo ne boogera abatasobola kwogera kati ne mukwata abaana ne mubakunga bali ku internet n'obagamba nti kwata okolera ivo oteeke Kibalama mu green screen ng'obanja obwenkanya gwe ne boogenda newe bakalive girekawo ng'enyooka abantu nga 10 oli agenda okuscrollinga ati nga bulive buli okwo nannyini live yeebase nenga mu green screen mulimu Kibalama nga Kibalama yaliko yatambula guloza tekyandi kuliyetinzewo enjawulo Kibalama tebamukwata nti ayina nnyo kye yakola wabula kukeera nti yali alumirirwa bannayuganda n'abaako byayogera oba byakola ebitasanyusa abo bali mu bukulembeze kati ekintu kye tusobola okumusasula kumubanjiza bwenkanya essaawa eno kikitwandibaddeko dhani okubeera mu bintu ebitalina makulu byendaba abasinga bye tumaliddeko obudde abitegeera n'atabitegeera ne tubeera ne tusitama ku Kibalama oyo ne bwavaayo omu ne bwe mukimakimayo omu ne mubasuuza omu kwomu mpolampola muba mufunyeemu other than okubeeraawo nga muvuga ekintu temukiggusa ne mubuukira ekirala nze mba ndabaawo okwogera kuba kuluzinga amakulu mulaba mutya ensonga yeyina eggumba naye lowooza buli omu anaakiwuliza ntusitikinge ku kintu kimu simanyi nze naawe ate nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo ensonga za Hajji ne Hajji ono Kasuku yagamba nti mbu Hajji yandiba Yalya nti Hajji musiru ku bintu bye bazze boogera ku Hajji si musiru ayina hinti gyakuwa ayina direction gyakuvuga akutwala
jota naba kumanya mukulowooza okwange. I could be right, I could be wrong, but this is my thought. Endowooza yange egamba ki? Hajati bwe kibanga bwe yagenda kukomera wali indeed ye yali ayogera ne Hajji. Ngera kituufu Hajji yali akyayita Hajati baby wadde nga bamusibye. Ne audio ze twawulira jangu tuogere, jangu tukole besi. They are pointers, there is something. Ekikuzaayo ku maanyi getulaba gagenda ku Hajati. Waliwo ekintu Hajati kyamanyi kyatatugamba. Era nga amaanyi gano getulaba agamugendako gagendereddwamu kula nti Hajati apo wave muki mbuuza batya. Enkumbi be yazzeemu, enkumbi abatagimanyi mu Luganda bagiyita nkumbi for cover, but it's a cloth after you bang with your man. So most times abaganda babeeranga nayo ngeri warm, mbalina bajja isolating olusebeera mazzi olusiwa warm water olusi, you know, is that cloth you used to clean your man after you've had sex. That's what they call enkumbi. So what mpewo. So the Baganda used they used to cherish it a lot those days. These days most girls don't do it because, well, there's a lot of random sex, so it as well kubanga bikiseera atambula na nkumbi. Yes. Naye ekintu ky'enkumbi eyo kyandeetedde olowooza. Kiri kye nagambye seimu kye yaŋŋambye. Nti there could be, sigamba nti kyekyo, there could be two scenarios. One, Hajji ayinza okuba yali yeeyagala ne Nisha, because we have seen so many girls these days. Omuwala ali mu myaka 15, 16 apamba n'omusajja, n'omusajja nga beeyagalira ddala n'omusajja ebyaddala nga beerya nako. So asobola okuba nga baali beeyagala ne Nisha nga beerya. Mu kweyagala ne beerya Hajati n'akigwamu. Kati Hajati baakigwamu weewava Hajati okusitula enkundi. Either n'agamba Nisha nti kati wano we tulina ogitirawo. Kuba ye bw'omulaba Hajati ne story ezimwogerako mu banda, bwe baba bagamba nti Hajji yakomawo ng'ate Hajati n'amala wiiki 2 nga taliiwo, ng'ate ali wa musajja mulala, kikutegeeza nti Hajati ayinza okuba ye mu banda be bano abatayagala kumanya. Kati nga kisoboka okuba baakizuula. N'agamba omuwala nti sigala mu script. Kati n'ateeka Hajji ku nninga. Ye discussion yeri gye tujjiramu. Eyagala okuleeta we bamugambira nti tukuwa ennyumba, tukuwa kino, tukuwa kiri. Naye ye ng'ayagala kugamba nti baamuguza, tebaamuwa. That is impression number 1. Number 2, bwe bazzeemu enkumbi. Number 2, Hajati ayinza okuba yasetinga Nisha yeeyagane ne Hajji. Hajji n'agwa mu ki? Trap. Ne beeyagala n'abigwamu ne kikuleeta wano. So there are 2 case scenarios bekijjamu enkumbi. Kuba buli omu abadde yeebuuza nti enkumbi omuntu gwe baakozesa nga baga nti baali balinnya ddeeka, enkumbi ejjiramuwa. Kati ekyo era kitegeeza nti negotiations bwe ziba nga zaali zigenda mu maaso, Hajati n'agamba nti nze kanziruke mu mawulire mangu, n'atwistinga story okugireetamu ekyo. Kubajjukira mu kooti tebakozesa hearsay nti Hajati yayogera bw'ati. Bakozesa kiri wali. Investigator kyakola ki? Yes, this can count, but she can say I don't count. Baloya bamanyi bwe babizanya ebintu ebyo. Ng'amanyi nti baanaaleeta story eno tegenda kudduka tuuka wano weeri. Otegera bulungi nga story ayagala agikola ati, tayagala gireeta direct nti bano baali beeyagala oba na setting omwana akoze sorry. Because most people confuse defilement with rape. There is no rape. Rape kwe kukwasa amaanyi
bwe buliisa maanyi. Defilement kwe kwegatta n'omuwala atanneetuuka. However, ayinza okuba tanneetuuka. Wano tugamba nti Hajji bamugamba nti musango gumuliko kwegatta na muwala atannaba kwetuuka. Kinotinge si kukozesa maanyi ku muwala. If I'm not mistaken. Now the question is, did the girl agree? Was she interested? Kyekijira ku nkumbi wali. That question mark. Nti omuwala asobola okubeera nga yali mu setting oba nga baali beeyagala ne Hajji ebyaki. Eyo naye ndowooza ye anti wano buli omu aleeta opinion ye then ebirala buli omu n'atunulamu nga tuvuddeko eyo ye Pastor Aloysius Bugingo akakasizza nti keetoonye kagukwake Pentagon ejja kuzimbibwa. Pentagoni kyensobola okugamba si kya ssuubi yakuzimbibwa. Pentagoni yakuzimbibwa. Pentagoni yakuzimbibwa. Pentagoni yakuzimbibwa. Kyembasabira ababuuza era ababuuza mbu wakyaliyo essuubi balabirire bulungi obulamu bwabwe. Take care of your lives. Temutamiira nnyo mmotoka kuba koona. Temugenda mu bwenzi kufuna birwadde. Temubba. Temunywa njaga kuvaako. Temunywa mwenge kwonona bibumba byammwe. Mubeere balamu nga mmwe ekibabeezezza abalamu kulaba oba Pentagoni eneebaawo. Amen. Abasigadde abawagizi ba Pentagoni abateekayo senna kati bateekayo bamanye enkola flex pay mwe munyiikire kuteekayo. Olunaku lujja kukya. Bwe rutinga luno bwe lwakedde. Lujja kukya ate ebyuma tubirina ensi yonna tugirage live omusingi nga guwuukulwa. Kino kintu kinene. Abantu be twatandika nabo abo naddala ababuuza baalina pulaani z'okuzimba obuyumba bw'obumyu bwaggwa dda. Naye ffe abalina pulaani nga yakuzimba Pentagoni nga n'abamu omugamba nti kwata ekkalaamu n'olupapula nkubira ekifaananyi kya Pentagoni si pulaani ya church wabula nkubira sketch ya Pentagoni. Tasobola kukuba kye bayita Pentagoni. Nkitegeera. Abo be babuuza ebyo. Kati abaali bazimba obuyumba bw'obumyu, obuyumba bw'embuzi, obuyumba by'enkoko byaggwa dda ne bazimba n'ebirala. Naye Pentagoni erina emisoso gyayo, abakimanyi bakimanyi, abawaayo bawaayo, n'amawunti yennyini sente ezeetaagisa okuzimba. Tewali abuuza ng'asobola oziwandiika. Buli asobola oziwandiika ali ku ludda lwaffe. Abatasobola kuwandiika figure. Atasobola kuwandiika sente zigenda kuzimba Pentagoni. Yabuuza. Yabuuza. Tweyanzeeke. N'enjala ebaluma abaabuuza wafune view bamuwagule muwogo. Banoonya muwogo. Social media. Bano be tuli ku birooto binene. Ekirooto ekinene bwe kibanga kiganya okujja mu mutwe gwo ebibuuzo byo tobikubanga public. Naye on record olw'ekisa kya Katonda okuva ku Salt Media, Salt FM, Salt TV, Ttaka lya Kanani on record tetutandikangako ekintu ne kigaana. Byebyo Pentagoni mbejja kuzimbibwa. Amaze kubanga akakasa ate bannange waliwo olutalo Luwirite ne Furufiga. Luwirite muwagizi wa Hajji oba wandiyita nti wandigamba nti timu Hajji. Ate Furufiga yali ku side eri eya Hajji. Kati Luwirite bibi naina byalambulula. Ambagambe y'ekintu kimu. We all saw whatever happened at NASA yesterday. Hajji nga abantu bagala omugwa malaka abamu bagala mutugane kubako n'omukazi omwe yandibadde amuyamba n'amuyingiza ka business ke n'amugamba wayi weekweke wano n'amugalya n'amugamba wayi genda na bizibu byo baba kutta bakutte baba kusiba bakusibe naye nga naye maama era alina abaana. This is what society does. This is what, according to what
information oba evidence Hajji zonna recordings abadde ayogeranga ne bamufti nazo zonna zaatujjiddeyo babadde batulaga nti their concern is not about the case, their concern is not about the victim, but rather the silence and respect of the dini and the respect of okweswaza n'okulabisa omwana, forgetting the dubious act ekoledda ku mwana oyo ne maama w'omwana agenda kuwulira atya. Nalabye father nga akedde ku machaga mba wemba temuli ku bwangu nnyo temuvaayo ne muwasa omukyala nga Zuura. Omukyala nga Zuura yakola atya? Avaayo n'agamba nti omusajja yankwatira omwana nga ddala omusajja omwana avuddeyo n'agamba maama nti omusajja yamukwata. Ne tulaba ba mufti nga bavuddeyo bakonda emingo omukazi oyo nga bagamba kimu lwaki ebintu tetubisolvingira mu family, lwaki ozze mu mawulire naye nga tetwerabira nti ekikolwa ekyakolebwa ku mwana oyo kibi era kyennyamiza. Nze we nali ngenda okuvaayo, some of my family members bavayo ne baŋŋamba ogenda kweswaza, ne baŋŋamba tobyogera ogenda kweswaza, ogenda kutuswaza. Nze ng'omuntu navayo ne ŋŋamba ngenda kuswala ki? Lwaki mwagala okubilivingisa abantu abavayo ne boogera ku bintu ebyo nti ate be bakoze ensobi ennene nnyo ey'okuvaayo ne boogera than abantu abo ababakolako ebintu ebyo? This should be a lesson to all the women out there. Please don't keep silent. Kubanga kino ekikolwa ekikoleddwa leero kiraga nti buli mukazi anaavaayo n'ayogera nti omusajja nkwatidde omwana waakutulugunyizibwa, waakubeera nga bamusosola mu society, waakubeera nga baagala omukubaakuba in society because of coming out and crying out to the public and to the police nti omwana wange yatuusibwako ogw'obulisa-maanyi. Zuura, tuli wamu naawe. Eno enkola ebadde ya society for decades now. Abasajja abakoze ekikolwa ekyo era nga mwenyumiriza mu kubeera nga mwayimiririddewo Hajji. Twalaba omusajja eyali atigaatiga omwana mu bitundu bye ebyekyama, mwana myaka 4 myaka 5 6. Lwaki temwekolangamu omulimu ne mukwata abo abantu ne mubakubaakuba ne mubatta? Waliwo omwana yali ku ssomero ng'avunze ne wansi ng'agamba nti taata abadde ankozesa ebintu by'ekisiru buli lunaku. Sirabangayo maanyi ge mutadde ku Hajji ne mugateeka ku baana abo nga n'obukakafu babuleese. Naye wano mwenna temumanyi ani mutuufu, ani alimba ani atalimba, ani akozesa omwana ani ataakozesa. Mwetissa omukazi mumulanga gwa bufere even after proving nti n'omusajja ekintu simanya Hajji kintu yavaayo n'agamba mbu omukazi yamufera. Kya provingiddwa nti ebyapa yabimwewera willing era omukazi tabibbangako. Era omukazi talina nnyumba y'oyo omusajja gye yali abbye. Still you're still moving the narrative of omukazi mufere. Mwagala abakazi obasiga ekifaananyi ekibi nti abakazi balimba, nti abakazi bawaayiriza abasajja. Twagala okubategeeza nti tuli team Zuura. We are not going to kugwamu maanyi because you're saying some bullshit. Omufere yetaalange musango. Omufere we bamuttira omuntu taveeyo kuwaabira poliisi nti bannaye banzitidde omuntu. Wano ate basiinaazi abakozi b'ebikolwa batandise okunenya basiinaazi bannaabwe ate ng'ebikolwa byabwe bye bakola binene okusinga ate bali eri bye bablaming. Please, society mukyuse narrative yammwe. N'abasajja abakoze ekikolwa ng'ekyo mwabadde mu provinga ki? Abasajja mulinga abasajja 3 4 muli ku mukazi omu mwagala omugwa mu malaka. Era still kiraga ekifaananyi ekibi nti abasajja muli batugumbuzi. Tuli ku NCK TV era woba nga tuna subscribinga kekadde subscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga ebisigadde nkomawo nabyo tovaawo.